yita ajikamada gwe njagalo ndabeko bafanana kyekikulese Lubega Muhammadi w'emyaka 35 ne bakyalabe babiri be bakwatiddwa poliisi y'Ekyebando oluvannyuma lw'okufera abantu ab'enjawulo ne bababbako ssente saako n'amasimu. Lubega mutuuze we Bujuukira ng'ono abadde alina amannya ge yeeyita ag'omugagga mu kitundu nga ye Haji Ahmad Sekandi nga w'ensumbi. oli omwami n'abunana sente yabadde ngandazi ate n'essimu gye namuguza sinze najjo asooka n'afuna ebikwata ku muntu oyo gw'ayagala okweyita bw'amala obifuna n'atandika obyeyita n'afera abantu najja n'abalaga amaka ge n'abalaga nti bibye n'asinzira okunaaba buli kaseera omusajja ono yeerimbika nti musiraamu azze abba abantu ng'abafera ng'abasuubiza emirimu nti ngenda kutwala mu trailer nkola mu World Food Program. Okukwata Lubega kiddiridde omu ku byafera okumulabira wano waategeereza abantu ng'ate baludde nga bamuwenja olw'okweyita amanya ga Haji Sekandi saako n'okulaga ng'abafera ebizimbe bya Haji ne bamuwa ssente. Ebyo nga bikyali awo Haji Sekandi atuuse nga yina tasalikako musale. Abasajja byensabbira mu linnya lyange wallahi ozi abantu nga bano tebakyagala kulinda kuleeta ku poliisi wesigawo tayiba ayigiridde Lubega nga bwazabba abantu ng'atuuka n'okulimba abasiraamu nga wabawadde omuceere ogw'okusibulukirako ate ng'alimba okwagala okufuna kye yali ayagala. Ensonga ezo omukyalo omwami yakwatibwa abbira mu mannya gange ne tusanga omukyalo ono ne mukyala we era wetukanaga nti bamutte kubanga byensagi maze kitegeeza byakoze bingi n'omukyala amanyi bingi. Era twamukwata ng'abasiraamu tumukwasa poliisi emabegako ninaffe twagenda okwekanga ng'ali wabweru. So tusaba gavumenti actually poliisi eteekemu amaanyi mu kunyweza ku bantu abo oba oli awo bayinza okukendeera naye kati ono nga bamukutte wano Ekyebando olunaawulira nti enkeera nti ate mumuleeta egindi ogenda okutuuka ekindi ngamuta. Mu ngeri emu omuvubuka Moses Emponya agobeddwa ku kyalo Kazinga ekisangibwa mu Nabweru mu ggombolola y'e Nansana lwakwanyisiganya bisongovu ne nnyina amuzaala Sarah Nakazi ng'enta bw'eva ku nnyumba nnyina ze yazimba. Bino byonna okubaawo kiddiridde nnyina w'omuvubuka ono okwekubira enduulu ku Elsie ng'ayagala bamutaase ku mutabani we alemedde mu nnyumba gye yamulekamu nga buli bw'amugamba agiveemu amutabukira era nga wano akakiiko basanze akaseera akazibu oluvannyuma lwa Moses okwanyisiganya ebigambo ne nnyina olwa ssente ze yali amuwadde okwejjanjaba. bw'aba tafukamidde maama tomusonyiwa. Omwana ono ave mu nnyumba ya nnyina yalwala dda ayagala buyambi kusigedde omwana we alina emyaka 29 ave mu nnyumba ya nnyina agamba mbuno ekyokulwala kitegeeza nti nze nina kuva mu emyaka gy'olina emyaka 29 ogenda mu 3 kikakalako okuva mu nnyumba ya nnyoko enganziramu okusanga mu nnyumba ya maamawo ojja kusibira mu kaduuka tenga ebintu mbijjemu kati abo batuusa Lugendo Crispol ne Mutayba Disani bakusakidde eggulire lino Bukedde TV. nja kukukwata nkuggalire mpaka nawe noonya w'obeera